Jones Bakimya omutuuze w'e Kasana mu tawuni kanso y'Ekyobukama disitulikiti y'e Nakaseke muwala we gw'atayagadde kwatuukiriza mannya yagenda mu ggwanga lya Saudi Arabia mu mwaka gwa 2019 okukuba ekyeeyo. Yakola ebbanga lya myezi nga 8 mu nnyumba gye baali bamutadde wabula n'alemererwa olw'embeera embi gye yali ayisibwamu era n'avaayo. Kaakati bwe yavaayo n'akyusa paasipooti ye ne bagisigaza ye teyamanya ne weeri. Wano era we yakitegeera nti visa ye gye baali bamuwadde okugenda mu ggwanga lino yali ya bugenyi oba visit visa ey'emyezi 3 era nga yali yagwako dda. Ekyo kimuleetera kuba nti buli lwagenda okunoonya omulimu bamuwa substandard, in other words cheap labor. Bakimya agamba nti kino kitegeeza nti mu Saudi Arabia aliyo mbumenye bw'amateeka kubanga visa ye yaggwako dda era ng'alina okusasulira buli lunaku lw'amalayo era agezezzaako okulaba ng'akomezebwawo kuno naye tekikyasoboka. Kubanga bw'agisalawo nti ajje bamugamba nti osasule sente z'obaddemu. So oli omukugu atugambe nti engeri yokka gy'asobola kuvaayo mirembe kulindirira gye bayita amnesty nti ebaawo omulundi gumu mu myaka 5. N'okusigalayo kwe tekumugasa kubanga talina mulimu mulungi gw'asobola kufuna olw'okuba talina biwandiiko. Ekisooka tasobola okufuna ddembe kugenda kutambula nga bw'ayagala. Tasobola kufuna mulimu ogusaanira bamubalamu nti gwe toyina kiwandiiko. Abdallah Kayonda akulira ekitongole ki Migrant Workers Voice ekirwanirira eddembe lya bankubakyeyo agamba nti bakizuula nti enkola eno gye bayitamu okufuula abakozi bano ng'abaddu. Ayingirira ku visa ya myezi 3. Imagine ava wano nga bamulimbye emyezi oli mukozi ofunye empapula z'obukozi naye nga visa alina ya bukyaaze. Bw'ayingira e Saudi mu myezi egyo 3 asigala ng'alina okuba nga ali mikono oba at the mercy ku kisa kyona amutaddemu ssente. Era bwekityo ebiwandiiko bye n'okuwangaala kwe mu ggwanga eryo bikyuka ne biva mu paasipooti ye ne bidda mu ndagamuntu oba gye bayita ikama endagamuntu yoona eyateekamu ssente. Mu mbeera eno kizibu omukozi okudda okwaba obwe okuggyako ng'amukozesa muwadde ebbaluwa entongole eyitibwa exit visa. Embeera bw'esukka ogw'omulamuzi atandika okusaba okudda eka. Buli wasaba okudda eka kyekibaawo ne bwe guba mulambo baagala baguwa exit visa kyekiri e Saudi. Nti ne babanga omwana oyo akyali mulwadde baguwa kye bayita exit visa kuba jjukira eri visa yaggwako dda emyezi 3. Kyovola babeera mu deportation center omwo ne bajula okuvundiramu kubanga ono eyamutwala takkiriza kujja kukkiriza nti ddala alina okumuta. Agamba kankulumye okitegeere. Nti bannayuganda bangi abali mu mbeera eno abalala batwalibwa naye ng'emirimu gye babasuubiza tegiriiyo ne babatuusayo ne babayiwa mu biyumba. Babanona ne bayoola kiraalo kiramba ennyonyi nnamba ne batwala ne babayiwa mu biki. Abaana bakunyumiza story n'okaba amaziga. Abaana baŋŋambye n'okuŋŋamba nti bajja mu migugu egyo gye balimu ne babuuza ani asobola okugenda okukola okufuna omuwarabu bw'ajja nga alina omuwala gw'ayagala okwebaka naye bajjamu abo abaana bavudde ne Uganda ne balondamu ne batwala. N'atwala n'akozesa n'amala n'amuzza. Abalwanirira eddembe ly'abankubakyeyo balowooza nti gavumenti tekoze kimala kukyusa mbeera eno. Nze kyewuunya nti gavumenti okusinziira ku information gyenfunye nti waliwo bangi. Era omuwala aŋŋambye nti si mulundi gusoose kugenda ne mu embassy okwekaabirayo naye nti tebalina kye bakikola. Abaffe kitugasa ky'okusigala nga tusindika bannayuganda mu nsi ze tumanyi nti abaana bano tetulina busobozi busobola baprotectinga. Wabula Ssaabaminisita Nabbanja olwaliro aliko bannannyini makampuni agatwala abantu ebweru baasinkanye ku ofiisi ye mu Kampala n'abalabula ku bikolwa nga bino. Twagala okulaba nga tukomya mbagirawo abantu baffe ababonaabonera ebweru nga bagenze okunoonya ekyoggulira amagala eddiba. Ono ategeezza nga gavumenti bw'etajja kulonzalonza kusazaamu layisensi zaabwe singa tebaafeeyo kimala ku bannayuganda abatwalibwa ebweru w'eggwanga. Bwe tusanga ng'olina mistake yonna tukudde registering. Ekirala bwe tusanga nga omuntu afunye obutakkaanya ne mukama we wabaawo engeri gy'ayambibwa. Ekirala twayagadde tutabe nga kubanga bagambye abaana abamu ekibabonyaabonyeza eyo basanga tebalina passports. So twalagidde Ministry ya Foreign Affairs ne Ministry ya Presidency okulaba nga kwembase yaffe basobola okuprintinga passports ne bayamba abaana abo. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.